Ariku china namnana kuteze mnana chabasa. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Jukira try tutandise ensonga y'omwoyo n'obwongo. Nga tugamba nti omwoyo gutula mubiri ate ogubaamu obwongo. Yes. Twagambye tutya. Nga tugamba nti njagala okutegeeza nti bw'oba oyagala okubaako eby'amaanyi by'okola mu nsi, tandika okuwuliriza n'okugoberera omwoyo gwo. Newankubadde gusinziira mu kukkiriza, kyokka ate okukkiriza kuno kuviira ddala mu ntandikwa y'ensi nga ggwe tonnabaawo. Olw'okuba gw'omwoyo gugoberera nannyini myoyo nga ye Mukama Katonda, gubeera gumanyi nti ekintu ekyo ky'olowooza kikyo era ddala okisobola. Ebyo ndowooza by'obirabye. Kale kati okkakasa ebyo waggulu tugende mu maaso. Weetegereza abaana abato. Ne bw'oba tolina baana, kale olinayo abato, abato bo, oba munnange boolaba abato nga baana bato ddala. Bamanyi okuyimirira ne boogera ebinene bye bagenda okukola. Olumu n'okwesooka ebintu ng'emmotoka. Bawulirwa nnyo nga bagamba nti nja kukola ebinene, nja kubeera pulezidenti, nze njagala mbeere looya, nze njagala mbeere kino. Kino kiri bwe kiti kubanga bo abato balina omukisa okulaba enkomerero yaabwe ku ntandikwa. Abaana abato bazaalibwa n'ebirooto ng'olumu bwe babyogera owulira ng'ebinene okusinga ku myaka gyabwe. Naawe olina ebirooto nga bino oba okwolesebwa nga kuno. Naye bwe watandika okutegeera bakadde bo, abasomesa bo n'abantu ab'oku kyalo abalina ebirooto ebitono ne bakukyusa, n'otandika okukkiriza ebitono, n'olondawo n'ekifo kyo w'olina okukoma. Buli kye walabanga okuva mu buto myaka 9 paka 13 ng'ekizibu ky'osinga okuba nakyo mmere, oyo ye ggwe omutuufu. Ekizibu kati lwakuba okuze ebirooto byo ensi yabitta, ate naawe n'okwatibwa akalimu ako akakuwaayo akakadde ka ssente. Tugende mu maaso. Amaaso go kyekizibu kyo. Okawulidde ako? Amaaso go kyekizibu kyo. Kanene. Deep. Ebintu byonna obivuunula okusinziira ku byolabye, so si ku byokkiriza. Antuga nti gwe walabyeko. Kaakati obivuunula okusinziira ku bwolabye, so si bw'okola ki? Si bw'okkiriza. Ekirabo ekisinga Katonda kye yawa abantu si kutunula, naye okwolesebwa. Kubanga okutunula kukolebwa maaso. Yes, okutunula kukolebwa maaso. So nga ate okwolesebwa kukolebwa mwoyo. Okwolesebwa kukolebwa mwoyo. Okutunula kukulaga bulazi kyolaba. Ti ndaba kino, ndaba TV, ndaba kiri, ndaba kino. Naye ate okwolesebwa kukubuulira ebintu nga bwe byandibadde. Nawaga kintu kino nno kiri bwe kiti. Omanyi ate era oluusi tufuna nnyo okwolesebwa okwo ate ne tukuwakanya. Okwolesebwa kukubuulira ebintu nga bwe byandibadde. Omulabe w'okwolesebwa asinga kutunula. Era ebyawandiikibwa bulijjo ebitukuvu bitugamba, bitugaana okutambula nga twesigama ku maaso gaffe, wabula okukkiriza kwaffe ekitukakasa nti tulina okwesigama ennyo ku mwoyo okusinga obwongo. Tugende mu maaso. Tuga nti kijjukirenga nti Katonda ebintu byonna yabiteeka mu nsigo, era obusobozi bwayo buli munda mu yo.
Katonda tagaba miti gya bibala bituuse kuliibwa, agaba nsigo. Kubanga yengeri yokka gy'akuumamu ebitonde bye nga tebiggwaawo. Ate nga yatonda ensigo emu era taliddamu. Katonda akweka abantu abakulu era ab'amaanyi mu baana abato. Waliwo enjawulo wakati w'ekituufu n'amazima. Ekintu okuba nga kituufu tekitegeeza nti ge mazima. Katonda tatunuulira biki by'okola na by'okoze. Atunuulira kiki ky'ositudde. Okawulira ako? Tatunuulira biki by'okola na by'okoze, naye atunuulira biki by'ositudde. Nze ndi ekyo kyendi, oba ndi ekyo kyennyini kyaŋŋamba kyendi. Tokkiriza muntu yenna kukyusa ntuuko ng'akozesa ebigambo bye. Ffenna tusobola okubeera ekyo ekirungi ky'agamba kye tuli, kubanga mu ffe tujjudde obusobozi era singa twewaayo tetuuleme kutuuka ku buwanguzi. Okutandika oteekwa okukkiriza mu kukkiririza okwo, ate obuusebuuse okubuusabuusa kwo. Kkiririza mu birooto byo, yes. Wuliriza nnyo omwoyo gwo okusinga obwongo bwo. Olwo Katonda atandika naawe nga tolina ky'olina osobole okufuna omukkirize nti yabikoze so si ggwe. Toli ekyo ky'olina kati. Oli ekyo ky'olaba munda mu ggwe newankubadde gwe wekka wekka akiraba. Singa ekyo ky'olaba munda mu ggwe okiwa amaanyi, n'okifukirira, n'okirabirira, n'okiwa ebigimusa, mwana wange ojja kuwangula. Obuwanguzi bwo mu nsi bwesigamye ku busobozi bwo. Nti Katonda ebintu byonna yabiteeka mu nsigo era obusobozi bwayo buli munda mu yo. Katonda tagaba miti gya bibala bituuse kuliibwa, agaba nsigo, kubanga yengeri yokka gy'akuumamu ebitonde bye nga tebiggwaawo. Ate yatonda ensigo emu era taliddamu. Ey'omucungwa eba yeeyo. Kati okujjako ennaku zino tulina zino zimuyiiya, mwina yawo zimugirawo ne mugiraagira ezammwe awo ne muzigattagatta awo. Katonda akweka abantu abakulu era ab'amaanyi mu baana abato. Waliwo enjawulo wakati w'ekituufu n'amazima. Ekintu okuba nga kituufu tekitegeeza nti ge mazima. Katonda tatunuulira biki by'okola na by'okoze, atunuulira kiki ky'ositudde. Nze ndi ekyo kyennyini kye yaŋŋamba nti kye ndibeera, era tokkiriza muntu yenna kukyusa ntuuko yo ng'akozesa ebigambo bye. Tugende mu maaso. Ffenna tusobola okubeera ekyo ekirungi ky'agamba kye tuli, kubanga mu ffe tujjudde obusobozi era singa twewaayo tetuuleme kutuuka ku buwanguzi. Okutandika oteekwa okukkiririza mu kukkiriza kwo, ate obuusebuuse okubuusabuusa kwo kwonna. Kkiririza mu birooto byo. Wuliriza nnyo omwoyo gwo okusinga obwongo bwo. Katonda atandika naawe nga toyina ky'olina, osobole okufuna omukkirize nti yabikoze so si ggwe. Toli ekyo ky'oli kati, oli ekyo ky'olaba munda mu ggwe newankubadde ggwe akiraba wekka. Era singa okiwa amaanyi n'okifukirira n'okirabirira ojja kuwangula. Obuwanguzi bw'omu nsi bwesigamye mu busobozi bwo. Toli ku nsonga y'obusukkulumu obw'obusobozi bwo. Wiiki ejja tutandika omulamwa ogw'obuwanguzi. Tulabe obuwanguzi bunaabeera butya.
kati mukujjukiza mukulaba nti olwaleero olunaku lukulu tutambula njagala nkujjukiza era nkutegeeze nti bw'oba oyagala okubaako eby'amaanyi by'okola mu nsi tandika okuwuliriza n'okugoberera omwoyo gwo newankubadde nga gusinziira mu kukkiriza kyokka ate okukkiriza kuno kuviira ddala mu ntandikwa y'ensi nga ggwe tonnabaawo olw'okuba ggwe omwoyo gugoberera nannyini myoyo nga ye Mukama Katonda gubeera gumanyi bulungi nnyo ekintu ekyo ky'olowooza era nga gumanyidde ddala nti kisobokera ddala n'olwekyo gukola nga Katonda nti ye bw'akuyita okuweereza tatunuulira ssente mmeka z'olina oba baani abakuzaala oba wasoma oba tewasoma atunuulira ekyo kye yakuteekamu era ky'amanyi nti okisobola kale osaanye omanye nti buli kintu ekiri mu ggwe munda ng'okiwulira kabonero akalaga nti okisobola era mwana wange kikyo ne bw'oba ogenze kusaba weebaze Katonda olw'ebyo by'okkiriza nti bibyo kubanga gwe agenda okubirowooza ate nga ye Katonda yabimaliriza dda era kyekyo ekiragiddwa mu Isaaya 46 nti buli Katonda kyakkiriza okutandika aba yakimaliriza naawe tewandizaaliddwa singa wali totuukiridde era nga tolina byonna bye weetaaga okufuuka ekyo ekyakutonderwa ensonga eno tujja kwongera okugitunuulira ennyo naddala gye bujja mu maaso awo katukomuwawulwa